ayina okundabirira okuvira ddala ku lusaniya okuvira ddala ku ki byonna byonna olina okumugulira omugulire embizi omugulire waragi omugulire enkoko maama waliwo ngambye nti wama Shanice Katero awayituhe tibiki ejja kutulaga ekyapa temukyayagala gundi. You don't want the Engule anymore. You are not demanding for victory anymore. You want a chapa, the land title of the federal. A taka yenzo munayagala soso okuleke taka. But it was Takelike Kayana. Nabulanga bulizi, Nagundi yaguze taka, Nelike Kayana, Buloma, Mutuari Mama considers over Sente Bacolan for the Mama, baby Ferrari, Jakukole, Darangule Takeda, Castan now needed your child. N'atandikirawo bwe nazimba mukyalira bakayane era yazimye mukyalo mukyoga yo mukyalo tebiriko nkayana Richie and the best no difference ekisigala okunsobera ye mukubeerawo nga you are expecting us with the summers. Now I'm talking on behalf of the summers to take care of you mbwamwe. You are there in Kampala just waiting for us every day, saying, we must take care of you. We buy for you soda, we buy for you beer, we buy for you waladi, we buy for you pork, we buy for you chicken, we buy for you beef, we buy for you luombo, but you never appreciate. You never appreciate the summer. Ni mutulinda mwekubye naffe ebifaananyi mutuvimbireko nti namwe mwina mikwano gyammwe abava ebweru. Then oluvaayo ne mutandika okutuvuma. Nimutandika okutwogerera mwe nga mwamala niyo wali watayagala agenda Bulaaya. Terimbwa ya Munnayuganda etayagala agenda Bulaaya tebakulinda. Teri just you develop the jealous. Nemutuuka kati nemutandika okuteekawo embeera. Teri atayagala agenda mu America. Teri atayagala kujja mu Europe. Teri atayagala agenda Canada oba Australia oba New Zealand oba UK. Just kwekaza kukola ki kunyiga kutandika kuteekawo mbeera ate n'ekirala teri atayagala muri organize nga Baby Ferrari bani organize nti mama kati Baby Ferrari yali wano Baby Ferrari yali demputa Baby Ferrari munange bwe yazze yabadde Kampala munange yabadde wali eringa ali asulumbusa ensiike ebyo of course buli musama abagenze munange bamulabikira I won balabyenze. This time around, Baby Ferrari yinza to teach couple over the wali sawat. Baby Ferrari was the most recognized. Yamaze na yingira Uganda. Ferrari tumanyi munange yakoma Tanzania. Mwali. Jaha. Timunange mwali. Kati waliwo abali basabirira Baby Ferrari agende ekitaya. Singa musango sivumanga ku Museveni. Sivumanga ku government sijina ko busibu. When I was in Uganda sajira akonge bleeding nti munangira ya nditi watuke Kampala munange tandi ko government Uganda is bleeding you could deal with. Era basema ibanga not have any problem with you. You have never abused the president, you have never done anything wrong. Richie Wogera when siroko. Enjoy Kampala. Welcome to Kampala. Nenga mama Baby Ferrari kanyumirwe. Kati abasinga ekyasinza okubaluma ne bino byonna byemwekwasa. Bino byonna byonna mwekwasa bwekwasa out of nowhere. Bannange nza asosogula ettaka eririko enkayana. Ayenza asosogula ettaka eririko enkayana. Ekyasinza okubaluma ye Baby Ferrari okuva Uganda nga is loved, is welcomed, government yanyaniriza kuba yanyaniriza nga tourist okusalawo mu nsi zonna n'engamba mama kangende nambule Uganda naligenze Bangkok naligenze Japan naligenze South Korea oba neddira y'ettaki okitegeera ekyasinza okubaluma ye Baby Ferrari okuvayo nga afiteyo bulungi nga everything is okay nemuzimba omutima. Let's talk about jealousy tonight. Jealousy are developing omuntu akulaba n'alowooza nti munnange esingamba ddoomu
That's what hurts most of you. Nakugambye nange neegomba obulamu bwange. Nange Richie neewuunya naye maama. Richie nkikola ntya? Neneebuuza naye ng'ate yenze. Gamba baby Ferrari mwaka ku mwaka nza tulendinga. Mwaka ku mwaka nza alambula. Mwaka ku mwaka nza nyirira. Mwaka ku mwaka nza yambala obulungi. Mwaka ku mwaka nzigwe boogerako. Mwaka ku mwaka nzigwe bawaayiriza. Mama era buli kimu baby Ferrari siya. Naligenze n'ofikolera n'ennambula. Abanayuganda temuli nnyo welcoming nze nemenyi mwakyuka. Next time I'll go to another country. Tulabe kye munanjogerako. Abanayuganda nemenyi mwakyuka naye temugwana mu message amu. You always want to see people in sadness. Then you look at from sunny. Ninguloka msanyuka, ni celebrating. Singana badde nyina manje Uganda. Timnangeri kyavude mu balanga tusasudde sente waliwo. Namu nvume egundi oli fake master, oli bichikasta na wonyobu. Twa. Nawo nyo kufiira ekyaddondo maama bali nzijanjabidde mu ddwaliro ki. Kye kisimu obukulu kuba abantu benadde mu ate tebanjagala. Nga bankereka bukemesi, nga bali mu pretense, nga tebanjagala nga nako. Bajja kunkeneka bukemesi nawonye ekyo gwali eyo yigira kunze. Bantu benabadde nabo nga tebanjagala. But I didn't, no, because baby Ferrari, I trust, you know, I'm a very happy person. Muyigire kunze obera n'omuntu nga takwagala akakuwala na nenga gwe tokimanyi. Okitegeera nawonye ekisinga obukulu kati singa nafudde. Singa embwa ziri kuno zikaaba kale bambi bikyabadde muvubuka mulungi abadde nga atusanyusa bambi tekalina buzibu ka baby. Ani abasanyusa kuno. Nzabalambuza ne mulambula ne mulaba ku bifo bye mutanalabako. Nzajja wano ne mbajjako stress ne depression. Ne mubeerere mu biyumba bakutulugunyiza oli bamukubye omulawo n'alaba ku baby Ferrari bambi nakakkana n'addamu ku maani. Singa nafuniddeyo obuzibu. Era baaligambe banange twamugamba omwana we teyaligeze Uganda baali balyagera muttireeyo. Naye maama okuva lwe nafuddeyo emirembe ekyo naffe maama bakifudde kunti. Maama biki kannyondeko. Nawe nenywera ka corona kasita nakomye obulungi mu nsi yange. Erimu abanjagala kingi w'abananjagala. N'abantu abanjagala, my friends, my rich friends, they still love me. They sent me messages. They told me, Richie, be strong. Omanya abagagga, omugagga waba akubuulirira kyaliwe ayogera bulungi. The rest is background noise. You know, poor people talk too much. They have problems, so they're gonna put your problems on you. Never come, yes, I know. Okitegeedde nawonye singa kati bakifeesi bere banzijamu oluba kuba abakifeesi bali bangoberera bagenda okuntuukako nga tewali sente zange zitambulira ku kaadi bakifeesi ne baba mu mulimu gwe mwatuleetedde omusajja tatambula na sente ate oli tebamuba ne babba seefu namba ebyo wadde mwagala bintuukeko be bantuusa oluba bakuba akatayimbwa mulyoke musanyuke bye mwadde munjagaliza itaka batwala sana sigasa obulamu bye mwabadde mwagala bintuukeko mulyoke musanyuke muselebrating boluba nfiire maama ekyaddondo nze omuntu ayagenze okwongera ku ggwanga lyamu kye mwabadde musalirira ndowooza Richie bamukube bamwasa oluba then mulyoke muselebrating mulyoke munywe ku mazzi kuba bwe mumulaba nga ali musanyu temusanyuka abamu sigamba mwenna naye abasinga obungi okitegeera bwe olwabagambye nti munange namukubye embooko kyekyasinza obasanyuka kati ekyapa tebakyakyagala mbooko bamukubye embooko ne bamukuba embooko maama era olaba ndoza ebibasanyusa mubadde bagaba bembooko banjuzeemu olubirizi ati tisimbeeyo olubirizi lumenyesebwe kinkomewo nga ndi mulema balyoke basanyuke bacacanke nekibaluma kitono bannange kati nze bityo okulimya business class bannange manziza gwaki nange ndi muvubuka ayeeyiya from scratch ngezaako nange kwesanyusa nganze bannange kati okulimya business class mba nkoze eki okusula mu 5-star hotel nengenda nensula mu 5-star bannange ddala mani gwe mbanumiza oba owulira ebintu byange tebikusanyusa bannange please go and watch somebody else
Owulira nga mama baby Ferrari yeeraga nnyo munnanga akulaze nga tonyize leka abalala babyagala. Abalala babyagala. Goba owulira ng'ebyenga tonze kuva dda natandika dda nga ndi muntu wa byangatto pengero yasooka okumpita era nali nziggyeyo ngatto nga tulina ntonekesa. Goba owulira munnange nga baby Ferrari okusaba masuuka nentekako kalive munnange n'oluma omutima. Please just don't watch because you are gonna be hurt. Ojja kuluma. Ate sigenda kulekeraawo. Era wenagulayo akasaawa akapya obanguze simira nja kujja munnange. Goba owulira nga kikuyisa bubi ng'olaba tebikunyumira genda olaba omulala. Very simple. Very simple. Okitegeera? Okitegedde? Amasijja gendayo. Tukyatambula amazima gajja kuvaayo mpola mpola. Kubanga tusobola kutandika kumala gayomba. Abantu bamanyi abangoberera bamanyi ennyumba yange. Nze nnyumba mpola mpola mpaka nga tutuuse ku kinusu. Kinyusi okitegeera. Sitera kuyomba yomba bwe tujja genda tulaba bali abamuli emabega. Bino bijja genda biva mpola mpola. Mpola mpola. We go slow. Why should we rush? The year has just started. Okitegeera twakatandika omwaka leero mmeka. Leero mwenda. Twakakutambulako ennaku mwenda navaayo nga 3 nimama ennaku omwenda zemaze wano. Babadde baagala nzije wano nsanga ebbiru ziyama. I love myself kyekisooka. Ekisooka ekisinga obukulu kwe kweyagala nze bikineeyagala nnyo. Nnyo nnyo nnyo. Era nsooka kwerabirira era neeyagala nnyo nnyo neerabirira. Essanyu lyeneewa nemanya it's good. Nakitegeera sorry for them oli abasaasi ne bambi. Okitegedde? Nalinnya ennyonyi yange eneegulira tiketi yange. Tiketi zonna naziraba. Nammwe ze mutambuliramu simanyi Ethiopian simanyi ono yalinnya simanyi waliwo mu abalinnya simanyi ezisooka simanyi India enyonyi neve India neryoka edda ate Ethiopia ate neryoka egwentebe. Zonna naziraba nenzitayitamu. Nendaba KLM nendaba Emirates nendaba Etihad nengamba mama baby Ferrari booking enyonyi gye bayita Qatar. Baby Ferrari, you wanna experience the first class, business class? Book Qatar and enjoy. Nengamba baby Ferrari nkoze ntya. Nenga kan booking Qatar eno. Nali sinyaako ku nnyonyi nentambula nga neebase nga nange njira bulabi. Nengamba omugezi wano ka booking business class, first class. Nensasula ennyonyi yange. Ne bampeereza booking reference. Nenjikirira booking reference nga yange ne bambuza check your passport details olaba obanga tewakoze ensobi tuleme kuwa buzibu ng'otuuse ku airport. Nenkebera itinerary yange ngenda okulaba amanya geego nengenda okulaba date of birth nga bweri mu passport nga biri ebyo byennyini nga buli kimu nakitaddemu bulungi. Nempaakinga enweza nempola mpola nengula emizinga gyange egyasiroko gye ngenda okunywa saagala kuba muntu buzibu. Era mwankola bubi nnyo okunywa emizinga gyange egya siroko kuba najja neetegese manye erinnyina mu Africa. Nenteeka emizinga gyange mu bag nenteekamu engato zange ze ngenda okwambala. Oba embeera mu Africa ntera okwambala engato zitera kuba 2. Ntera kwambala All-Star nakagato ka Nike bwe busobola enfuufu. Saagala nnyo okulinnyisa ngatto zange za bbeeyi wansi kuba nzira zigenda kufa zijja kuguba. Ate I bought them a lot of money, you know. Nakozesa sente nyingi nnyo nga ngula engatto zange. Kaso nemanya nja kwambala kano ka All-Star nyambale ne kano kagundi ebyo mba ntambula ngenda mu kyalo. Era abalabye nnyo video zange mwalabye Luchi abadde ayambala akagato kamu bubiri kubanga ino Africa. Nempaakinga engoye zange nenkubira Uber kuba nagula tiketi nga ntambula Kosancha. Plan bwe yajjira Uber nejja nentwala mpaka wali ku kisaawe nentuuka ku kisaawe nga waliwo layini y'amaanyi ab'ekonomi babeerawo bakutaagasawo nabo bagenda ne bagamba bizinesi mwe muyitira wano. Twaliwo abantu nga 3 nenyimira ali mu business ne bajjayo emigugu abangobera ku Snapchat bonna baabiraba when I was traveling, you know. Ne bajjayo bag ne bajjayo buno butaaga bwe bateeka ku baaga nga kaliko first class ne bakateeka ku baaga yange banange nenfuna good experience. Sake nangamba
You don't have any morals. You're traveling in business, first class. You must build a lot of luggages. Nemuga siri musubuzi. Mana bajja bitise saga sawa ganji. Omusajja natekako butaga bwanga buli kamanya ganga buli ko first class business class genda ku snap. Aho ku Snapchat bali nga babira. Ne documenting nange ne snap nga mpulira bulungi. Ne bangamba ba first class mwe temusimba ebira ine ate bagenda bakonera muyitira wano netuka twitira nkumba bwenti baby ferali wawe nkumba bwentande kakasawo kange nkutaka zindalo kange passport yakasawo mwekali aka vaccination ndi fully vaccinated nganyumye nyesoka nezira wali erinywe kasigalo mulungi ogusemba kuba omalo yingira airport tonda mukunywa kasigalo okumala esawa nga 10 nenga kansoke ngende wali erinywe kasigala omulungi ogusembayo Nendo kangenda wali eri ebweru nga sinagenda eri mu passport control nenyo kasigala omulungi ogusembayo nenkasikaska nene abawa akawala akali akalene kagamba please can you please take a picture of me ne magamba motherland I'm coming Africa ne byekifanani ekyali ekirungi ennyo ekyo kyemwala banganze nanyiridde nyamba bengate yangera Philip plane nyiridde nzikirira sagala kutula mu business class ngati sinyiridde Okitegeera ndio kanyingira mundamu airport nyamba katwala ku airport nogula okubirago in case binaba myenze Uganda ningira ali batunda perfume nengulira bachali bange ebirabo perfume sikujangaloza sinise man in case oluno ngatanso okuloza in case when abantu sechadolo kubera libambuza these perfumes are their gifts or is yours never come those are gifts never be wrapping bulungi never wrapping snapping never wrapping teka mukasawo kana akawa nani negulira yo deodorant enyiriro bulungi ya Chanel kazi yangamba you have bought another perfume kwana agenda ne perfumes nya Tom Ford Chanel Cadizel ka perfume chakala ka Jimechu Kasina namba you also need the deodorant bobo nabye niwe kuba ka perfume ka Chanel then ujja kuba unya bulungi ngate ne ka deodorant then your body will be nzaba dasinga okunya bulungi mu Kampala ngabuli wapita oboda baga mu muyaye nga unya bulungi ono gena kolerera nzaba dasinga okunya bulungi mu buze emisege Kampala jja baga ngamba badaka be Ferrari ka unya bulungi badange konna ka unya bulungi Suka ni Ben Chanel ni nza Tom Ford ni bayo gundi diesel wano nza kadime chura kalenga kwatane kana babnabi kitekera ni parking abulungi ebintu bya nembera ku airport ningenda ka restaurant ni ndanga China 2 hours I always reach at the airport very early sagala mate nyonyi ampise kazindalo mate sas ninja ka lunch bali bude waraguru ningenda ku gate yani boarding ne bagamba business first priority akawala kayimirira akakata airways ne kayirira wali ne kagamba business first munange nongoloza bikisirimu abo ba business nebyo kamba nganzimba nazibimbira ku economy nesoka nemba vimbira ko nemba itako bwenti aba business abayene batuyene ne bagamba ono weddo omuyaya ali wano 10 ne ali mu business Abayaya bali awo economy ebizunguzungu bino simanyi bannakiganda abaddayo bakoze nnyo mwaka mulamba bali awo ngantuddawo nga tukyalinzaawo kata airways bakyagirongose ennyonyi ekyali mu maintenance batekamu mafuta bakebera mito balongose ki aba business batulongoseza bakyusa amagiraasi bakyusa emmere batekamu buli kimu mukazi nagamba business first kwebagamba Kumba no mulasite wedda atudde wano nga fala ali mu business ne ndio kanvimbawo kazi ne ka boarding pass kiraba ne kajitunulira nkangamba passport ne ndio kanjija passport emyufu nezija passport emyufu ne ndika kuba ne kangamba don't come about ne ndio kanvimbawo ne ndio kantula mu ntebe Namalo tula muntebe nente kayo kana kabaga kana kala kadufo baga mena de perfume nyenkawanika wagulu bitsik nezigala ukabini niba ngamba eno yesutiyo erosiba nawo wano wogendo okutambulira baby Ferrari nezije simu yange yokubiri ekola live nsoke nnumye ku bantu si live je masoko okulaba nga baby Ferrari atudde mu gundi olakirira si live je masoko okulaba nga baby Ferrari ali mu first class
era bali yakana ina first class kata tena first class n'ekifaananyi nakyo kulya nga tuliddo bakulaga first class and business class awo baby Ferrari wentambulirawo ero linga dawo neta ebyo byonna mbikola kusanyusa nze si ggwe nakuba essanyu lyange I'm not selfish ndi sharinga n'abantu abalala ebyo byonna ebinnenyesa simanyi first class simanyi business class n'ebinyambazo biba byange kusanyusa mutima gwange first zinemba nga ndi musanyufu nga mu contented ningamba ne waaye twiki tujja kusanyuka we kasanyuka koko n'abalala kwe kubaterayo live abayomba ne bayomba kalaba amalo kajina amalo twabirinya dda naye nga balimba abazirinya the business irabo bagamba oh Rich, that's really good, you have really worked from far ukoze nnyo muvubuka gwe n'owulinya ne basanyukirako ababirinya dda buti bayomba namwe muyomba manaye alinye obuba bujja ate gwe obogala bang'amaalo lwaki why do you come olaba omuntu w'amaalo n'abazungu babikola ne Palaso bwe yagirinya naye yasanyuka ne Fikifamaika bwe yagirinya yasanyuka ne Mayweather naye agipostinga ne Kylie Jenner kwegenda ku Instagram ya Kylie Jenner naye apostinga era abatudde mu nnyonyi nga nnungi naye alaba ekifaananyi kinyumira bali nageze mwagala ekifaananyi nkikubire mu ttooyi mwagala ekifaananyi nkikubire mu ttooyi nga ntudde mu ttooyi y'akayumpama nange ngenda banga business class we walungi nnina okuviba nange ne ngamba mama tebindeka mama kasinga navaayo sikoze live oba sekubisiza kifaananyi business class abantu naali bagambye eki nti naliyoko bwekubuza ate obukakafaama nagamba lina essanyu terindeka nekubya ebifaananyi omukazi nekajja nekambuza Mr. Mhanchi, you know we have a menu here, what are you gonna eat? Ngera mwena muwulira tuli ku live etambula awo twakalinya bwe tukinyunya abantu bacha boarding ebe mabega tebinkwata konze ni mu business class first class we have a menu ne bandetera menu bambuza kiki njagala okulya singa mmwe bafala mwe temina choice bebaisa kukagali be mwina okulya. Would you like juice? We have smanny lime, smanny, we have orange juice, we have water sparkling, and we have still, we have champagne, we have beer, we have gin, we have cognac. They take a juice in so can you see one. So can you come chungwa? You will come up later mugirasi nini. Bakubuna mugirasi baba we mabege wa plastic mugirasi nini balikoba yiwamaka akachungwa kandi. Nentula baby Ferrari nenywa akatunda nengamba bannange life is good. Life is good. Awo nenyumya mukona mwenyonyi nesituka. Enyonyi neryoka esituka. Enyonyi nesituka twagimala mu ssaawa 6. Kati netugwa Doha. You know. Ulira life. Olono ni mukusanyusa mutima. Kati nduse mu bintu bya reality. Doha, then you have to get transfer, and then from transfer then you take another airplane. Katinyonyi yali ntwala Kilimanjaro Dar es Salaam. Egwesoka ne Kilimanjaro ne Malawi sawe mu den ne mane ku Dar es Salaam. Anyi n'okukyusa we nalabira ku bannayuganda. Banange baby Ferrari wuno banange bakwate tusako babifana nga be bakeberawo emigugu tulina oyita security endala. Musibiki banange wuno banange jangola bekwe musibiki nga yenze nembabuza kawo bachali bange story timwe try twakulabye ne kunyonyi fe tukola wano muzami ngamba nembabuza kawo nimala ne nyenyonyi egenda Kilimanjaro Dar es Salaam ngachi nene bwe kite kigenda mu Afrika na tunulira ogugundi guno guinjini nga guinjini kwenkana nyumba yo nga bwenkana nyumba yo wazimbe yo 3 bedroom apartment simanyi 3 bedroom house nga ekiwujjo buje nyonyi jinatulamu etusule gundi Kilimanjaro ejjude mazungu n'Abatanzania baddayo waabwe netukatula mu nyonyi netutwala mbandi yawo ne bagamba guys who want to see mountain Kilimanjaro and mountain Mwelu jukira kwa nyonyi yali overnight. It was an overnight airplane nyonyi yakiro era abantu abasinga baba bebase kuma baba bakoyeddera bali omulungi okwo. It's an overnight abali badirinyeko overnight era yakira abantu baba era omunga bebase
kati batuzukusa ku machao zalinga sawa nga 12 omusana guvuddewe kuti ngabo okumanya ogwa Afrika katolo nyingi da Afrika. Nyingi da Afrika boy ndabira ddala ne buli kimu kituuse. Buli kimu kiri lights biki batugaba baga okulaba ku mountain Kilimanjaro ebisayize na baga okulaba ku mountain Mweru ebisayize n'ennyonyi ita mu nsozi. Nenda ba ku Kilimanjaro ne ngamba Kilimanjaro amini Afrika. Tulirabira ukawo ne batulinga ku nnyonyi abayingira ne bayingira kwa nnyonyi be okuva wa ategende Dar es Salaam 45 minutes atemalekwe e Dar es Salaam okitegeera ne baddamu ne bakola ki ennyonyi nekolera mpaka Dar es Salaam nentuke Dar es Salaam mambo vipi poa yekone European ne magama ne banza abachaddondo ne bansanyukiranya abatizedi ne bansanyukiranya bagalanya ebirungi nice shoes ne batandikirawo kumpano manya abatizedi bagala nnyo fashion kati bandabirawo nga bala basiri wa bulijjo ndiyo